Kochali abavuka abo mulemba mutebi kyacha bya mizannyo nze James Ntambi njagala kujukiza banafa aba Star Times bakugamba gula dikodo ogiteekeka obenga osobola okulaba omupiira gwa liga ya Uganda ey'okuntiko jukira wera kusanyuka TV ate nga Star Times fetu girina feka ali awantu nga tewali TV nengo ine ya smartphone osobola okudownloadinga Star Times on app nawe ojja kusobola okulaba omupiira gwa gwa liga ey'okuntiko songa ate gwagala okumanya ebisingawo oba yagala okutumya decoder oina kyagala okumanya kyona ku Star Times okuba bukubi simu ya Fedi Note 3M7 1017 777 Note 3M7 1017 777 ye Star Times kuletedde buli kyamasanyu kyonna kyewetaaga songa ate banafa ba Yuvraj International bakugamba pichi tuko kakati bagita TVS 125 ye pichi je nkuzigirira mukwano gwange ojettanire ekisoke ine migaso mingi nyote malaga faafeita ku ngude za buli kikaye etikanyo atenga nekira lady trackable singoli abagikubyeko kyokatera n'amafuta tenywa nnyo lite mevuga kilomita nga 10 n'omusobyo pichi eno osobola okugifuna ku kibanja mpola atera spare wayo ali buli awale duka la Yuvraj International osobola okutukyalirako ku matabi ga Fego na ku Yuvraj International banda wale ekitebe kikulu osobola okugenda Masaka Munyendo opposite Jagena complex osobola okujja ono mu Ndeeba osobola okugenda Nansana nene ekisinga bino osobola okutukubira essimu za Fezibaako obudde bonna ku Note 7 Note 4 45 16 Note 7 Note 4 45 16 oba ku Note 8 Note 388 6 Note 8 Note 388 gwe tukubireko buterevo jja kuba weyongera okumanya ebisinga okupikipiki yegulidde erinnya mu kukola sente. Lero tulinayo Champions League ebibinja bina bigenda kusamba omupiira olwaleero kwemwana mu ttaano tujja kulaba mu kibinja Club Brugge ng'esamula ttiimu y'abanafu aba Man City. Club Brugge ne badde yeeyisa bulungi awaabwe Bubirigi in fact yali beaten emipiira 7 nga mulimu n'amaliri ge yakola ku ttiimu ya PSG mu Champions League agagole mu kwemu era mwe muli ne win yafuna ku RB Leipzig Bugirimani nga yo ekyaddeyo so Man City na kwesibanga nye bbiri zinzo obutamala naye of course Man City bwe ya losing 2-0 ku ttiimu ya PSG enonya okubouncing back ina quality mu squad atenga ne style of play yabwe nzibu nnyo bazibu nnyo okumalaga kuba omupiira naddala ku ttiimu nga Club Brugge olowooza mu konti ne wankwadde bagenda kukyala kwawe balina emikisera egiwera mu game eno ey'olwaleero. Then mu group yemwe muri ttiimu ya PSG okusamba ne RB Leipzig kusaawa nyezi ekiro RB ntegeddeko Angelino akomyewo oluvannyuma lwa bandi yali yafuna naye abasambi nga Dan Olmo Marcel Hastenberg abo bo tebajja kubaawo olwaleero bendowooza nti obutabaawo bwabwe bukosa nnyo ttiimu ya RB naddala mu mbeera mweri jjukira nti esudde emipiira ebiri gyesoose okusamba bagikuba 6-3 ng'ekyadde Bungereza ku Man City ate ne gwe yakyaziza ewaka ku ttiimu ya Club Brugge yagoba kubidde awaka so tebannaba kukola bulungi n'akamu n'akettondo sizoni eno abatiimu ya RB Leipzig. PSG bali waka abasambi abalatini ku weekend PSG ng'ekuba ttiimu ya Angers tebasambye jjukira PSG yawangudde golo 2-1 ku Friday bano bonna ba Messi ba Neymar Santos Junior ba Di Maria tebasambye kubanga badde batuuse kikeerezi olwaleero bonna weebali olowoozamu konti ku squad ya PSG gyerina n'ekyokubeera nti eri waka olabanga emikisa naye ina mingi egigenda mu maaso n'okwangula game eno ey'olwaleero bajja kusamba ssaawa nyezi akawungeezi. Then mu kibinja bimulimu Atletico Madrid okusamba ne ttiimu ya Liverpool ye game ndowooza esinga obunene gujja kubeera gwa ssaawa 4 ez'ekiro ttiimu ya Liverpool ekyadde Spain olwaleero ku Wanda Metropolitano jjukira yakamala okuba ttiimu ya Watford golo 5 ku bwereere ate era ky'oba omanya Liverpool eno ye ttiimu ndowooza tennaba kuluzinga mupiira gwonna domestically ne buweeru tennaba kuluzinga mupiira gwonna in fact mu Champions League empiira ebiri gyesambye yakuba AC Milan golo 3-2 Bungereza ku Anfield ne kuba ne Porto Italy golo zali 5-1 ate nga ne mu Bungereza badde ebintu bikoze bulungi nnyo era beaten emipiira 8 bwe yasembye okusamba yagwangudde 5-0 ng'ekyadde ku Vicarage Road abasambi bayo abatambulirwako ensonga bali ku form Roberto Firmino mukudde yakomewo na hat-trick Mane ebintu abikola bulungi Mo Salah ate ye mukadde kano bamwogerako ng'omusambi asinga so tiimu yaabwe y'amaanyi Athletic advantage yeyina ku weekend tebasobodde kusamba mupiira ogwa liigi gwabadde balina okusamba ku Saturday nekibanga obudde bwabwe obw'okwetegekera ttiimu ya Liverpool bweyongeddeyokko Liverpool gyebadde binkanira ne ttiimu ya Watford nga Morova esambira nakwawe ate bo babadde mu kuwummula nga bongera okweteekerateekera omupiira gwa ttiimu y'abanafu aba Liverpool kuba tebasamba omupiira gwa liigi era olwo abasambi abalatini ababadde batuuse ekikeerezi ne bagujjawo kale eyinza okubeera advantage naye tebayina Stefan Savic ali ku suspe n'ekirala nabo bastrugglingzeemukko wabalaba nga basamba ne ttiimu ya Porto omupiira guno gwagwa 0-0 ku Wanda Metropolitano kyokka ate ttiimu Liverpool gyakuba eggoolo 5-1 wabalaba nga basamba ne AC Milan guno no bagwangulira kwawe eggoolo 2-1
ne kyetaagisa timu ya AC Milan okufuna red card. AC Milan mpira gwo bagumalako bali Emmanuelis Atletico ne gwangule golo 2-1 era gabaddo balaba nga basutwagolinga ne mulaliga basutwagolinga batimu ene ya Atletico Madrid era ne bwe bali sambi ku lumukaga si bali bakulembedde ekimeza. So botunulya fomu ya timu ya Liverpool olabanga naye yine emikisa egisinga obungi ate era tukimanyi nti ebadde ewangulira emipira Spain ne final ya 2019 yajiwangulira mu kisawe kya Wanda mu litano ngekubira timu ya Spurs golo 2-0. Ndoza mu konti obusobozi bulina aidha obuwangule golo ngemu ku bwedero babiriemu neva ino obonero busatu mu group yemwe muri FC Porto kusama na AC Milan era nagwo gwa sawa nya. AC Milan badde terabika bubinnyo achale mu ligi wabwe tenda bakuluzinga mupira gonna ku weekend yakoze 3-2 yavudde ko mabiganga bajikulembedde 2-0. Champions League webikyaganye ruzize emipira jombi ogwa Liverpool gwe yabakube goal 3-2 ku Anfield nego bachaze waka ku San Siro Atletico nga bakube goal 2-1 bali ne bizibu bingi abasaminga kesio yayiko ali ku red card yafunanga basamne timu ya Atletico Madrid goalkeeper abo ne yalwala era mujukira baba de force kusaninga goalkeeper omulala abasaminga Ante Rebiki abasambinga Timo Bakayoko Alessandro Florenzi atenga lone ne bempulidde nti baba sanga nga balina COVID-19 Bateo Hernandez ne Brahim Diaz so labanga timu ene aba absentees banje abayinza okujikosa olwaleero nga bakyala Portugal Porto ndoza chance ko ino okuzimbira be absentees bano timu ya AC Milan berina nekyo kubera nti eriwaka esobola okulwana amasajja nefuna obonero busatu golo nga 2-0 bajja kusamba sawa nya ezakawungezo olwaleero ekyo kye kibinja B. Then mu kibinja simu mu Besiktas okusamba ne Sporting Lisbon era kwe mwana mutane zakawungezi Sporting nayo musambi n'omu ataliiwo tenna bakukola bulungi mu Champions League empira gyonna ebiri egisudde naye ate muli ewaabwe waka Portugal badde ekola bulungi mu league ne mu bikope badde ekola bulungi. In fact kutunulira empira etano gye basembye okusamba balina mu winning ne draw emu ng'emipira egyo gya league na kikopo. Besiktas ejja mupira guno eri wakana ye era absentees bangi Mirane Mpian kitaliiwo Kevin Georges Nkodo utaliiwo balina n'abasambi abalala abataliiwo mu game eno y'olwaleero tebanna bakufuna akabaniro konna mu Champions League season eno ate nga bone waka Sporting Lisbon kyebasingako nti yo mu Champions League badde etandise bubi naye ng'ewake wangula emipiira kakati ate yo Besiktas ne waka tegoba. In fact ina wini yemu yokka mipiira etaano era tewewunyanga Sporting Lisbon egenze nefuna obonero busatu mu ggwanga erye Turkey olwaleero. Group yemwe muli Ajax okusaba ne Borussia Dortmund kusawa nya bano bonna bawangudde emipiira gyonna bagiwangudde. In fact Dortmund ino ku weekend basobola okuba timu ya Mainz 5 goals 3-1 mwe twalabidde Erling Haaland nga akomawo yakomawo na Brest yasobola okuteba goal 2 nawe goal mwendeza Bundesliga so bamulinange lero bamulinange mundu emmenyo olwaleero. Dortmund eno mipiira 8 gyesembye okuzannya omusanvu eguwangudde ibadde tekola bubi nnyo. Ajax we twagende mu international break yabadde emaze okuswazibwa timu ya Utrecht nge mukubye goal mu kubwerere bwekomyewo yasobodde okuwangula timu ya Herenveen ku weekend goal 2-0 nekola win ey'omunana mipiira 9 jukira ye timu eyakyala ku Sporting Lisbon ne mukube goal 5 bwe yali ekyaddeyo ebadde ekoze bulungi empira gyonna ng'egiwangudde. Ndaba ng'erina credentials olw'okubeera nti eri waka zizimu ku credentials zeyina ezisobola okugiwanguza timu y'abannaffe aba Borussia Dortmund. Borussia Dortmund temanyi nnyo mpira gwa kuzibira yeggula nnyo ate nga Ajax tugirabye nga timu zonna ezibadde zeggula ebadde zissa ddala bubi ebiseera ebisinga obungi so ekyokubeera nti bali waka ekyo kirungo ekimu ku ebyo ebiyinza okuwa timu y'abannaffe aba Ajax win olwaleero bajja kusamba sawa nyeza akawungezi. Then waliyo kibinja ddi waliyo Shakhtar Donetsk okusamba ne timu y'abannaffe aba Real Madrid kusazigera kubira nyeza ekiro Madrid ina absentees nga mukaaga mulamba advantage balina ku weekend bajjewo omupira gwabwe gwadde balina okusamba ogwa La Liga nekibongerayo ku budde obw'okweteekerateekera timu y'abannaffe aba Shakhtar naye bali kwawe Ukraine fomu yaabwe sinungi n'akamu n'akettondo. In fact basobodde kuwangula mipiira esatu gye basembye okusamba mulimu okuluzinga ku timu ya Espanyol n'okuluzinga ku timu ya Sheriff Tiraspol mu Champions League. Katimu kano ke bagunjawo mu 97 kajja ne kabakubira omupiira waka ne kakola nnyo amawulire kati Madrid yembeera mwebadde. Shakhtar uyinza okugamba nti fomu yaabwe simbi badde ntunulira emipiira nga mukaaga gye basembye okuzannya at least ena bagiwangudde mwegyo emipiira omukaaga ate bali waka ekyo nakyo kikulu nnyo ate bw'oba onoonya kuba ku tiimu ya Madrid kano keekadde
kosobola okugikubiramu nga mulalo y'abasambi eri wansi okuluzinga ku Sheriff Tiraspol kyabayisa bubi nnyo amawulire gabakuba nnyo mulalo yabwe eri wansi ndoza ke kadde Shakhtar naye bakubeko ku mupiira ndaba nga balina chances ebasobola okavoidinga defeat olwaleero. Inter mu group yamwe ja kusamba sawa nyeza kaongezi ngesamba ne Sheriff Tiraspol. Sheriff eno tewali yagirowoozaako nti esobola okuba ne win 2 mipiira 2 kubera ye timu yokka mu season eno je tuyita debutant ngesamba mulundi gwayo gusooka eshokinza abantu yakuba Madrid kwawe nga benkugambe golo 2-1 ati yakuba ne Shakhtar game gye yasokera ddala okusamba era run yayo mu Champions League by the way balina wins 8 mipiira 10 ya Champions League gibasembye okusamba kugamba ebiruubirirwa byabwe n'abantu be bali balowolezaamu babisusiza dda kitegeza bajja mu game eno nga tebalina pressure okwawukana ku timu y'abanafu aba Inter Milan ababadde batawangula mipiira 5 mwezi omusanvu gye basinda okusamba mu Champions League abakubiddwa ku weekend timu ya Lazio golo 3-1 olaba nga ate bo bali nnyo ku pressure wadde nga bagenda kubeera waka ekyo nakyo kisobola okubeera kisobola okuzza emikisa kusajja timu y'abanafu aba Sheriff Tiraspol ne bavoidinga defeat basobola okukola amalira ga 0-0 oba golo nga 1-1 olwaleero. Mpira gye giri ku CBS ojja kuba ogifuna obudde bwonna songa n'olunaku lwajjera Arsenal ne timu ya Crystal Palace mu London Derby nabo basobodde okukola amaliri gabadde ga 2-2 mwe twalabidde Vieira ng'afuuka omuntu ow'okuna okusambira timu ya Arsenal ate najja ng'omutendesi nga azze kujja ŋŋanga tulabe ku basajja nga ba David O'Reilly ono ye yatendeka emipiira mingi nga sinkana Arsenal n'awangulako 3 n'adrowing 2 n'aluzinga 9 Tony Adams yalabika gumu yaguluzinga Remy Gard naye yalabika ena ne yalabika gumu era yaguluzinga kakati ne Vieira yakitandiseeko yatandise na kola maliri gabadde gagolo 2-2 awaka mutolabire golo ya Lacazette mu budde obusemba golo ya Sose mu season ya Premier ne tulaba ne Yobeme yange yokusatu mu season ya Premier in fact ofali yegata ku timu ya Arsenal nakola debut nga 3 mwezi gw'okubiri mwaka gwa 2018 under Arsene Wenger asobodde okuteba golo 9 mipiira 15 mukaga ngo baze paka zonna botunulira period eyo abasambi abatebye golo nyingi okumusukulumako ojja kwogera ku basambi nga Salah golo 19 osobola kwogera ku basambi nga Harry Kane golo 9 mipiira 15 mugumu naye Obeme yanga yaddawo wadde ngenda kweza badde yakamiza ku timu ya Arsenal nalabye nga abasambi ababuuka kuno kuba teyabayisiza bulungi nalabye Partey ngolabye ebintu byakola tebijja Tomiyasu yabadde ku timu ya Japan nakuba empira jobi mu center back nga nayo mulaba byakola tebijja wali Martin Odegaard walabye nga byakola tebijja batuuse n'okumugjayo Bukayo Saka n'agulwaliramu n'ekirala kino ekintu kyateta kyakola ekyewo kukubisa holding medium nga ye Partey era nakyo tekijja kukola kuba emirundi gyonna gyakikoze timu struggling nnyo abajjukira omupiira gwa timu ya Burnley yakikola ng'alowooza agala kulumba timu yafuna goal munga na set piece yali Martin Odegaard nejo kye yakoze timu ne struggling nnyo pale sama kati ne gawamba ne banyigiriza ne bakulembera nenga gwade mupiira gwa Quarantiano gwa 50 kasokerenga yagata ku timu y'abanafu aba Arsenal era kyamufudo mu Scotland yasozo kweza empira ya Premier League 50 oba ejja ligi yokuntiko 50 mu Arsenal tubadde twasema kulaba Charlie Nicholas myaka gye 8 Arsenal yali amugula mu timu y'abanafu aba Celtic mwaka gwe 83 yamuta mu 88 ngagera mu timu ya Aberdeen. So Arsenal positive jeyinzo okwogerako yakubera nti empira mukaga eri unbeaten na yeri mu kya 12 goal difference ekyali mu negative 5 Palace ya Villa ekyalina win emu yokka mipira 8 era etudde mu kya 14 mu mbeera eyo tujja kudingana ekya mushobo eti besikoze biri mu ndagera kujja nabe kutana na 5 abakalisa kwa kwali paka samu wezi omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.